Nsanyuse nnyo okubalabako enkya ya leero. Ndabye ne Alan Cruz ono gwe mbadde ndudde okulaba. Naye mwenna nsanyuse okubalaba. Mu kiro ekikeseza olwaleero ku ssaawa 6:40 ez'omutumbi, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akomyewo mu nsi ye ng'ava mu nsi y'e Namibia gy'abadde okumala emyezi 3. Ssaabasajja Kabaka okugenda e Namibia yasooka kugenda Bugirimaani. Abasawo b'eyo be baasemba Omutanda agende e Namibia mu kifo ekyekusifu asobole okuwummulako ng'abasawo ab'e Bugirimaani n'aba Namibia bwe balondoola obujjanjabi bwe. Mu kubeera e Namibia, abasawo baayagala Sseggwanga aleme kukola mirimo wadde okutaataaganyizibwa, kubanga okuwummulira eweekusifu y'emu ku ngeri ezaali zimusobozesa okussuuka. Nga 6 Apuli nga tweteekerateekera emisinde mu bunabyalo Muteregga, nategeeza Obuganda nti Cuucu sindikidde Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga olw'okuba yali afulumya eggwanga nga 21 Maachi 2024 ku nsonga z'obujjanjabi. Mu kujaguza amazaalibwa ga kitaffe ag'emyaka 69 nga tuli mu kkanisa y'Abadiventi Najjanankumbi nga 13 Apuli 2024 nategeeza Obuganda nti nnyinimu yali taliiwo ng'akyajjanjabibwa. Ekyabeena okuba nga ali bweru era n'addamu okukitegeeza Obuganda nga 6 Mei 2024 bwe nali njogera ku mbeera nga bweri mu Bwakabaka. Ate era mu lukiiko omwasomerwa embalirira y'Obwakabaka nga 24 June 2024 ensonga eyo era nagiddamu. Omulangira Kiweewa Crispin Jjunju bwe yali mu America ku mirimu gya Kabaka Foundation e Los Angeles nga 27 Apuli 2024, e Michigan nga 4 Mei, ate ne Toronto mu Canada nga 11 Mei, yonna gye yagenda nga Magulu Nnyonda amutumye yategeeza abaaliyo naye naffe ffenna nti Ssebuufu Bwango gy'ali mulamu naye akyekebejjebwa abasawo. Omulangira David Kintu Wassajja naye yayogerako n'abamawulire n'ababuulira ebifa ku kalema ka Nsinjo. Ate nga 18 June twafulumya ekiwandiiko ekyaliko omukono gw'omukulu Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba ogw'Omulangira Kintu Wassajja ku lw'olulyo olulangira ate n'ogwange ne tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku Mufumbyagganda gafulumizibwa Katikkiro oba Minisita wa Kabaka ow'amawulire ate n'abo beene baba gafulumya ng'ab'omusaayi gwe. Ebiwandiiko bino byonna n'amawulire agafulumiziddwa gabadde galuubirira okuwa Obuganda amawulire amatuufu agakwata ku Ssemunywa. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga. Embaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tezimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gw'agamba. Ffenna tumanyi nti Nnamunswa wa njawulo kubanga waffe ffenna, naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo ezikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwanamya era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akassasiro ganga. Oyo yayanamya ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro.